Wente Yesu katandika tugenda maaso atende okuva mu studio tento etandika butandisi kakati agatumanya mu kitundu kino ekyokubiri ludda wajja bigwera eno tugitandise mbulambalamba sala kunyumereza banyumereza okuva mu banafu aba Buddu Filimuzi timu no serepo entandikwa filimu ya Okiri ya Ronald era nga tugenda kusinkana Sofia na Mwanjenga kuzanyiranga Mama Zipo songo Okiri ya Ronald lutulenga kuzanyiranga John Salimati ya Big Bible nga kuzanyiranga Muzamiru na Kabanda Florence nga Zipo era nga Nebale Richard twamulabeko Filipo mwana wabandi kusikuleni kwale Luanga Abdukarim Masavu Jerone Chidesterewo nga kuzanyiranga Kisambu yakwatidwa Chidesterewo ne Lunipo era nga hajala Nabose Welfare Lunipo editor wayo Lichamza Kilis ne Susan Nabasumba location managers Katongole Abdurazik script writer Salimati ya makeup artist atenga ya wandikidwa Okiri ya Ronald songa Okiri ya Ronald director wayo Okiri ya Ronald ye producer filimu etandise tulabbo patu emitawana ikyatandika butandisi kakano ejjukira mukomekereza ekitundu ekisooka maama ono kye yakola engeri gye yalina essabo lye nga likambwe nnyo yakwata muwala we n'amuloga n'amubuusa n'omulenzi gye yali addukidde n'amukomyawo kale mu kaseera kano ali ne munywanyi we ono jjukira chairman baali ba mukwano banfanfe ate engeri gyali mukwano gwe toyinza mwagaliza bubi kati mbw alina kyamuleetedde kyamwagaliza chairman yeesunga ng'ate anyuunyunta gwe kakati ng'amugamanya abakazi boolina balinga nseke abakazi boolina balinga nseke gaba malwa gwe bakuleko oli kikanja naye njagadde obe ng'ofuna omuntu alina akabugumu ate akanakuleetera lindako embozi nkulu olwamugamba akabugumu ku kyakabugumu asavuwalinga Muzamiru kani ng'amugamba muwala wange akuze aye takyasoma mbadde nyala ndabike ni mukuwa naye oyo omwana nja mulabirira bw'omumpanga bw'ogamba azze boogerenga abantu abakulu n'abakulu naye ng'ajjukira omuwala oli yali yadduka ne Musa n'amufunyisa olubuto era bigenda okugwekereza bebitinganye n'amubbi amayembe ge gaamunona kakatuddako ewa John ye baaba Musa ekyatandika butandisi eno egoloofa mwe basula naye ng'ennyumba baabawola mpole yayita omukyala amagulu tegenkana olugoye lwagula lwero oluba olw'omukyala oba okoze luba lukutuuka oba ogeze luba lukutuuka oyinza okiyita ekikubiro enviiri ova kwebaka mu bisumi buli kimu mu famire eno kyakekereza wekenyini gwowooza enviiri omala gebaka nviiri za bbeeyi kakati nawe ezo ziwamu essanja n'enkona y'omukazi okujjulamu essanja etyo aba essanja livuddewa bwekyogamba sente zonna ze tunaafuna zakwonoona bwonoonyi nti kuziteeka mu nviiri nga kwoteeka mu bisumi njagala olabe yayomba ku ekyo kuba omukyala ono yeeragajjalira balina okunoonya akasente akababeezaawo naye omukyala yeeragajjalira kakati mu kaseera kano boogera ku munankani waabwe Musa yali yagenda n'omwana w'abandi Zipo ate mbu yali yamufunyisa olubuto kyokka ate ono agamba yagenza okwetegereza omuntu gwe bagamba mbu yadduka naye ate yamulabye wa maama we omuwala ono bw'abanga Musa yamuddusa kati ate essaawa eno akola kye wa maama we tebibanga byali byakuwaayiriza ono yagamba kati alina osooka okukebera mu kyalo alabe ekituufu kye kuba naye yali amanyi muganda we yagenda n'omwana w'abandi ye lutuule akuzanyiranga John malokanika entebe tebe inawe iti kweyina okumusitula olabika naye wajeeripamu munange oluvannyuma twadda ku geeti y'omugagga nga baggulawo tukyatandika butandisi omugagga bamugulira ng'akwata ekkuba afuluma avaayo
naye ng'ajjukira omugagga ono yateesezza ne mukwano gwe maama Zipo amuwe muwala bwe. Maama Zipo kabadi kikaaliko. Jjukira omuwala oli yamukomyawo na mayembe okuva Moses yali amuddusizza kyokka nga bagamba yali ali lubuto. Era n'apulaninga okwagala olugjamu olubuto olwo naye ne lulemeramu nga kyatagala kwe kuswala ni muwala yafunira olubuto ku lujja. Kakati bw'agamba mukwano gwo amuwase kabadi kikaababala. Mugagga akwate kuba afuluma avaayo yavuga. Era oluvannyuma tulengera emmoroka eno yatambula edda erudda. Tulengera okukyama ewa maama Zipo ye emmoroka ey'omugagga. Okuba neyo ku kyalo oteekeddwa okuba neyo gwe mugagga abaawo. Efirimu ekyatandika butandisi patu gye tulaba era ng'emanyikiddwa ng'emitawana. Nagambye egenda mu perfect videography wali ku Yamaha Center. Edduuka liri awo ngukirira amadala mu paka enkadde ng'atuuka. Tukyali ku nyanjula yaayo. Kadi omugagga alina mukwano we gwe yazze naye. Bannange nga nsanyuse nnyo. Kadi baasanga maama emingugu yagisibye dda. Munnange kyamani wale butanswaza. Jangu gwe naawe baakulinze. Maama omutu wangu. Tonswaza. Nagambye essaawa yakutandika mu kululo. Ng'akwata akaana. Kino ekyana kyattu. Kyeyamaani agenda okwetegereza. Emyaka gya Kyeyamaani. Ali myaka. Mwana gwe togezaako okulabika ni Uganda. Jangu nkutwale mmoroka. Tonswaza. Luno olujja lubadde lukyama mu bugaali. Kuva kitaabule yofa yingira bakutwale. Ogenda na mmuto ogugonda. Munnange weebale. Alinga gwe bataasizza obutaasa. Ebisigadde. Byonna tujja byogerako. Ovanga omukadde awaayo omwana we ng'ebyokusasula bya luvannyuma. Tafuddeeyo kiki ekigenze maaso. Kajjambo mweraba. Munnange mulabirira akulabirire bulungi. Maama Zipo ng'awaayo Zipo nga bamutwala. Kyamaani ng'awuuba mukwano gwe yamuwadde. Abakazi alina lukunkumuli. Onyamwe ngenda kuwa ekiwala ekita ekijujulu ekirimu obusomyo. Bakuzina enkangazo z'olina wano ezikukunduzza obukunduzza. Munnange Kyeyamaani ng'asimbula gaali ng'atwala Zipo. Zipo is just a name. Zipo ye mwana omuwala ono. Kyeyamaani ng'atwala kintu. Omwana amaama wamuwaddeyo. Twagala okumanya walo gye bigwera. Naye ng'ajjukira Kyeyamaani ono alina akasenge kamiriramu ebiragala bye. Alina ekimba ekimuluma. Ekyo kikutegeeza ki? Bwe baba bamulaba ng'ayingira akasenge balowooza ni agenze kuyonsa mayembe ge. Kumbe si bwe kiba. Alina eddagala lye lyamira. Waliwo ekimbe ekimuluma. Era ng'ekimbe kirina engeri gye kimutunuza buli waatamira ddagala. Ng'akomawo. Efirimu egenda mu maaso. Akomyewo. Laba amaka. Yazimba ennyumba emu nnene si bino bya kuzimba. Namba emu n'omuzimbira eri, namba meka n'omuzimbira eno. Kakati no omukolo gwo guwedde ogw'okuleeta. Munnange ekimbejja. Kyana kiba kyali kito. Kiba kimbejja. Ng'agenda maaso akisanyukira. Ekimbejja. Weebale. Guno muyiggo. Naye tetumanyi oba mukwano gwa Kyeyamaani maama Zipo akimanyi bulungi nnyo nti Kyeyamaani ono alina ekimbe. Ekirevu kino tekyayeruka lwakuba nti kale mukulu mulimu ebintu ebijja ne bikyusa omuntu endabika.
kulikayo mukwano yango baby bamulese bambi alinga alese kazzukuluke akalese mikatiro tolina woganira mulimu abawala abali bwe bati natuuka mu lujja lw'omugaga nga mulimu emmotoka zipaakinze naalabanga ewali obulamu naye n'atafaayo omusajja gwazzeeko alimu entabaalo mmeka eno wonna mwaka gaffe ne banna abalala ojja balaba ennyumba erimu ebisenge nga 10 be bakyala baalina eka aleese n'omulala taddibwamu era tosobola kulekani oyomba naye egenda maaso ate nga tutandika butandisi kakazi katuba kaleese bakeeraliikiriza bagamba abasajja abakulu abo baba bakulu nnyo buli kimu baba bakulu ye gwe yaralabanga omulenzi oyo yali moses naye kadi gyali tetumanyi tuula omanyi twategekedde gwe zino entebe zituulwamu omu abange gwe mukyala mukulu nagambye dda bwembanzize munsanyukire munange aji salaamu nnyo salaamu nera kadi kyoba okola ngenda oyite n'abalala bonna bajje oleete mbanjulire mukyala muto wangi abakyala bano balina ekizibu aji ne bwakuba obugoma buba tebummuka ku bonna ate aleeseeyo omulimu omulala aji agala tusuza makaya kanoko kaatidde dda wano wonna wawo kali mukutya kati nti mukola kalinga akalwadde omusujja ogenda okwetegereza bamukyala namba 3 namba meka tolina kusinda ba ajati mukulu ne bajjalo bajati nkanga ajati kabeyibe waliwo bajati abatuula mu ntebe n'abatakkirizibwa kutuula mu ntebe waliwo bajati abatakkirizibwa kutuula mu ntebe gwe tuula n'apanga ebyamaguzi gwe kiki mukyala mukulu ono nno mukyala mukulu yalinga alinayo akalenzi kebbali naye nako twakalaba ekimbe kyakanyiga mulimu abantu abalina emisaayi nga migumu ekimbe nekimuyingira nekitamuyisa bubi kati ng'agenda maaso ne aginaawe totwanjulira ono omugole mutwale mu kisenge kino ekituukirwamu abapya kendaba ono gwe weekyanga ki jangu balina constitution etwala gavumenti eya Aji Muzamiru eyekyanga bakufulumya ebweru mpola sebo bakuleese mugole wakako yitawe eno ojja olaba emiwunyo gyo gy'onoogikaabira si bamativu n'akamu wojja bwoti ogamba biwala bya Aji kumbe bikazi bye ekiri mu nju kakati lwaki oleeta okwekyanga oyagala kunswaza mu bantu kyagaana nti tebali kwekyanga weekyangira maaso g'omugole oyagala yiga empisa embi ez'okwekyanga kakati oli wano ewaka waganda n'okuzaala n'omwana gw'olabirira yali waali gwe nagoba oli wano tozaala ndeese omuntu akavalinga ebbanja lyo ate oli wano weekyanga Aji naye lwaki Aji tobalirira Aji naye mukwano gwotuwa gwa bitundu Aji kakati njagala opakira ebibyo ekisenge kyobadde osulamu omupya yakisulamu dda mu kasitowa naye bannanga Aji buli lunaku wasanga bw'oyagala kati ffe tuddaano tubonebone ngambye lekera okunkabirira mu kitowa gy'olaga kakati omwana gw'obadde olabirira kubajjukira si wuwo era omwana oyo asigale eno ono yaba amulabirira genda mu kasitowa gy'oba olina osula n'ebyokulya byo bikyuseemu twawulutwe saagala na salaamu zo Aji atabuse tugenda mu maaso firimu ekyatandika kyekitundu ekyokubiri ekya firimu eno Aji kikyonkoze bannange nga nfubye okusanyusa mama naye bakajja bazi abasinga bakazi ba Aji bati si wuufu bulala Aji alimu asidi Aji alimu asidi
ate mulimu abakyala abagumu abagumikiriza asidi naye we bamutwala efirimu egenda maaso. Ate siye mweru bwati. Enkyukakyuka zijja n'emikisa. Wulira. Ati olwaleese omupya omukulu bagobye banna. Wulira enkyukakyuka ezireese omukisa. Omupya tugenda mwekyuza tukakoleko. Kali bano kye baakola baagaba balina okulaba kana akapya bakakuba engolo bakakitegeere. Tetujja kukkiriza kuleka ntuyisibwamu amaaso bwe tutyo. Efirimu egenda mu maaso. Kaakano nga wayita wiikisi 2. Kaakano wayita wiikisi 2 yoni kye yakola ng'ayingira ekyalo. Yali anjagala. Twale eri naawe. Ate nalemerako. Joni ng'ayingira ekyalo agamba maama. Omuwala ono gwe yatoloka naye yakwata ekkubo n'abula. Era mu kaseera kano musajja atu Moses ali mu kwewozaako era kye kimu nnyina kye yamugambanga. Omuwala gwe yaleeta alabika litamwagala osulota n'omuwala lunaku lumu n'amala n'adduka. Kati ng'amufunira omusajja ng'alimu amakulu. Kali mu kaseera kano ono yajja n'amawulire agalaga nti Kihaji. Zippo baamufunira Haji Chairman ssentebe w'oku kyalo. Era yamulina. Nakugamba omuwala akulimba agenze no. Bono bonna bwali bubonero obulaga. Tasobola ngalo. Nti Zippo yali alimba Moses nti amagala si bwe kyali. Akkiriza n'agendayo. Zippo ne we yandibadde. Zippo mbusi. Ye ku maama we tekisoboka oli omukazi mukozi wa. Ku maama wa Zippo obusungu bwalina ne ssente engeri gy'azaagalamu. Abasawo baganda bamanyi njagala. Ate munange omukazi oyo mulogo. Sobodde kubeera. N'olw'ensonga eyo nakubeera mwegendereza mu bintu ebimu. Namutumisangamu ne mugamba akole engeri gy'okolamu. Kubanga gy'olina. Efirimu egenda maaso twagala tumanye ludda gye bigwera. Yeesiba mu ebyo n'agaana okusoma n'adda mu bazibu. Kale nno singa yasoma ebintu byandibadde byange oba oli awo n'atatwala mutima gwe kuwangulwa omukyala gw'atagenda kuwangala naye. Singa yakola ekyo ebintu byandibadde birungi oba oli awo kati. Oli yasitukawo Moses ng'amaze okiraba nti kati n'essubi ly'abadde alina nibo oli awo Zippo alidda. Zippo baamuwasa dda. Wano yennyini eyo kyali mwana. Maama yali amufunidde n'akayumba naye ng'akayumba omuwala yakaddukamu. Kati nno ogenda okudda eno ssebo. Mulamu aki ku kirimu. Ompisa ku ndaga bw'olina amatooke kiki. Maama. Yayita ettooke. ye Haji. Kubirawo bye nakuwa. N'agamba nti byonna bye nakuwa ebyokuleka ninkwebaza okunzaalira omukyala. Byonna ngenda kuleka ninkuwa ebintu bingi. Haji ku ttaka ly'alina bw'omuzaalira omwana n'amwagala bulungi nga oli mukyala oli Nazaala noba nga wamuzaalira omukyala ate akuwa ebyobugagga. Munange neyanzeege namunaye tewandifukamidde. Emyaka gya Haji giwasa abakazi abali mu ndabika ya Nazaala we wabula kati alina muwala w'omukyala ono. Olaba nga n'omukyala muto nnyo ku Haji ono. Era ng'alaga nti omukyala gwe bamwadde agenda mulabirira ali wano ettama libwego eddikugudde n'akaleka. Ali ku mpeke Haji ali mu asidi. Njagala olabe. Era nsuubira okuba nti tujja kujja tukolana. Amiina. Naye kati mama omanyi kye tukola. Bwe tuva wano tugenda kukolera endagaano. Munnange obulamu bw'ensi eno tebwesigwa si kulwanga enkyavu. Ayagala amuwa ebyobugagga. Ebintu byonna bye yandibadde awo omuwala kati abiwa ono. Maama we bale kuzaala agenda namukolera endagaano amuwe ne tayito oba ekyapa ky'ettaka. Kakati nga wayita omwaka mulamba. Mwaka we guyita nga tudda mu kyalo. Munnaffe Moses gye yasiraanira. Akalimu wano ekatwe. Kakati waliwo omunywanyi we yajja amunoonya. Waliwo akalimu ke yali amufunidde. Mbako okusitula ku bintu. Waliwo akalimu akakola ekatwe. Waliwo akasente koyinza okuba ofuna. Ate akayinza okuba kasingako ne kukupakasa. Kuba kati yali afuuse mupakasi balima bisambu na kutagulwa buyuki. Tulaba kitundu ekyokubiri eky'emitawana tulabo. Ye firimu gye tulaba okuva mu Emmys production atenga bulijjo. Tudda ku bajobless bali wano.
bajobless bagenda maaso bali kapulu table genda okwetegereza muzeyi ng'ajja chairman agenda maaso n'okuleka ndi alambula abavubuka alabe enkola y'abavubuka nga bweri kubanga chairman olina okuba nti olaba nnyo abavubuka engeri gye beeyisaamu n'embuzi ezi tugenda kuteeka kati chairman ng'abagamba waliwo empaka zagenda okuteekawo era ng'empaka ezo zigenda kuleka ni zibayambako okubaako ate buli omu bw'alaga waayimiridde bagenda kuteekawo empaka ez'akanyolagano ekigwo kiri ekyedda ekyaffe bagenda kuteekawo ente n'embuzi nnya omumezi akulembera tujja kusimbukira mu seddume y'ente era byonna chairman byagezaako kukola kwe kulabika ni ayagala abantu babe nga bamuwagala era abantu babe nga basobola okugenda maaso n'okumwenyumererezaamu efirimu egenda maaso ali mu kubayitamu abavubuka basobole okwekolamu omulimu ogwo efirimu eno etandika butandisi situla kitundu kyakubiri ekyayo mwesasule mulabe abaana ameggana era ngenda kulaba namutayiika ono amanyi nnyo bulungi ekigo naye ajja okuba kooki waffe njagala olabe ate asobola okubeera nga yatuliidinga olwobudino nga agende mukiwabayo ekijuliro kyemmere byonna ssentebe yabagamba abaana tebalina kweraliikirira era buli kimu ajja genda maaso alabike yakolanga bye bakola kye basabye yaaliwo okulabika ni abavubuka abazzaamu amaanyi kino kye bayita youth empowerment so ng'eyo tuvuddeyo tuddeko ewa mama Moses mama Musa yezaamu mwogezi oligino nemuzi Mukama Katonda wadde esaala zaffe ogenda okwetegereza omwana ono afunye akalimu era agenda kato kino kyasanyusa nnyo maama obwesigwa namugamba maana wange ng'ogenda okulabika nti ogenda okukola omulimu fuba nnyo okulaga ng'okulembeza bwesigwa amazima n'obwenkanya teeka minzaani mu buli kyokola wakati mu ngalo zo teekawo okulabika nti olinamu amazima n'obwenkanya ekyo kikulu nnyo Mukama atwa kale nno bulijjo babadde basaba omwana ono abeeko kyasobola okuba kasente ka era maama kyeyakola namufunira ka transport kabadde kakuluwuzi maama ye maama n'azaala ekibi akiwongera era omwana ono yasalawo agenda akole ave mu lugambo n'ebyokulowooza ku muwala oyo yali alowooza okuba ndi amwagala najja amuddukako ekiro mu buliri ye bw'alowooza nti omwana yamuddukako kumbe maama zipa alina amayembe gasitula galina n'ennyonyi gamunona yeebase efirimu yaffe egenda mu maaso kale nno ogenda okudda ku mirimu mutaka gy'akolera tulengera mu biseera bye eby'omulimu wano fe tukyasinza okutunda battery eziri oligino era kukikwatagana n'oligino yeffe ayagala battery amakumi aga agambye basola be bazeetaaga ayagala baatule kasitama balina omukwasaganya wali eri ogula baatule n'okugikuleetera ne bagikuleetera baatule ogigula you buy the battle and they bring it in the very very position where you want the battle efirimu egenda maaso weebale nnyo weebalire ddala weebale nnyo weebalire ddala genda okwetegereza kakani nga tuddako ewa namutayiika
waliwo olugambo lwatandise okutambula. Chairman bwe yazze n'asinkana abavubuka n'ababuulira ku ntegeka z'emizannyo egiriyo. Buli lunaku lw'ojja ofuna ku ssente. Laba kyenjagalira ddala ekikulu kuteekateeka abaana babeewo naye waliyo ku birabo ebirabo ebyagambiddwa ssente bwe yagambye waliwo simanyi embuzi 4 n'ente nnamba. birabo ebyo nina okufunako. Kati namutayika ayagala nnyo baba ngaliwo embuzi 4 ez'okugaba. Namutayika aba ne pulaani era nga bagiyita namutayika. Namutayika ye musajja akuguza enkoko naye nga gw'ogirabira mu ango ya mbuzi. Ayinza okugamba eyo mbuzi nto naye nga nkoko. Kati ayagala njawulo. Tugenda maaso. Kati ogenda okudde wa aje. Talina kati sebo oluvannyuma lw'ebbanga eryo omuwala yamala n'akkiriza. Muwala yakkiriza yali yeekyanga n'obufumbo nno obwedda bwe butyo bwe baali. Ova eri ne bakugundako omusajja nga tomanyi na bwafaanana naye ogenda omumanyira mpola era n'oyiga okubeera naye. Kati zipo azini zipo ali wano ne lijjajja alyagala ngendi njagala ombulire buli kimu kyonna kyoyagala nze nja kukikuwa. Ngendi munaye mukwano nange kivula bankufiirako. Oyagala nnyo okuyiya kyokka mbadde mu kirooto n'endoota. Abadde aloota ye. Lino lyagala okugenda mu kusuna endongo. Jatusune. Nera tusune kati. Jatusune. Yatusune. Ane you want to kusuna ali kaseera. Kakati oluvannyuma lw'akabanga tulengera mwana mulenzi ono Moses obulamu bugenda bukyuka. Omanyi omuntu akyusa ekiza obulamu omulabira mu ndabika. Era agenda maaso n'okuleka ne yeebaza mukwano gwe eyamujja mu kyalo lwakuba ebiseera ebisinga ate gojje mu kyalo aba ayagala gwe obuddayo. N'agaani muna engeri gye twalinnya ffenna emipeera ne tuwalampa amatugunda ffenna nali siyinza kwerabira. N'agaani olowooza kya bulijjo ekyo. Omuntu buli lwalaba awali akalimu ne waba amanyi nti muganda bwe yakanoonya afazaali assaayo enziro oli aleme kafuna abantu tebaagaliza. Wabula ebbanga lyetoolodde naye yeebuuza munoono atalina muntu yenna gwabeera naye kiki. Abasinga babeera ne bannaabwe. Ono talina muwala gw'ayagala lwaki. Omukazi gw'oba oyagala ate ye aba takwagala. Oluusi bw'aba akwagala ate bakadde baba tebamukwagaliza. Kati ensi bwetyo bweri tetumanyi lwaki embeera yakyuka neddaawo. Omukazi oba omwagala aba takwagala ate bw'aba omwagala nga naye akwagala ate bazadde baba tebamukwagaliza. Lwaki ekintu ekyo kibeera bwe kityo. Kimpakasisa buli kaseera nze nkole nga gawala ennyambe n'abantu abo. Era ky'ova olaba ye ayagala abeeko engeri gy'akyusa obulamu okusinziira ye nga bw'akiraba. Tayagala kulabika ndi abeera n'omutima ogwekko ate eri abantu abalala. Nga bw'omanyi ebintu bya bizinesi gye tubeereeyo nga tukola bitawaanya. Efirimu yaffe negenda mu maaso. Okukwasaganya n'osobola okukeera enkya ng'oba ng'ate ng'oli mupya n'osobola okukwasaganya emirimu gy'enkya. Mukyala we oyinza okuba nga wamufunamu omukisa. Omanyi bagamba nti omulya mamba abeera era nga mukwano gwagezaako mubuulirira aleme kulabika nti amaanyi gamuggwamu, aleme kulabika nti ebyabakazi abiviirako ddala kubanga n'omusajja atalina mukazi n'ogwo musango. Ewa Katonda kuba yagamba mulina okubeera babiri muba mufuuse omuntu omu. Aye toyinza fuuka muntu omu musajja ku musajja muno. Kiba kikola kya bikukujju era kivundu ekikolwa ekyo. Kati munne amugamba olina okubeera n'omukyala era osobola okusanga omusajja bw'atuuka mu myaka egibeera omu ku omu ne munne n'atafuna ayinza okuvaako obulwadde n'alwala byo ebitategeerekeka. Kati kumbe ku kyalo n'abavubuka ngwaŋŋuli zitandise okwewandiisa. Abantu b'ogenda okutendeka be bano b'oŋŋambi bekugamba abagenda okukiikirira ekyalo era nga aji
kadi bamuleeta namutayiika yalina okutendeka amanye ekigwo namutayiika nga bebawangu omulengera namutayiika yalina okulabika nti atuleninga abavubuka waliwo embuzi nnya kiddo ekiterewe yamuleese ku mulimu yakwogera ne bakama bange nekimanyi bajjajjuku anti era embuzi nnya ayagalako emu nga yiye mwagala kinyume tuyagala ekintu kino ekintu kirina okuba nikikola embuzi ebayanga ate ekirala nga buli lwe tujja mu training emitwalo ebiri gibaawo egyo bagikkiriza weegiri bagikkiriza owulira namutayiika akola nga eyasoma njagala embuzi namba ate nga siddume olwente kyagala kundyaza amaanya baliriridde era n'ekirala bana abasajja abaana bano njagala mbakwateko bulungi babe nga bakola ki nga batendekeddwa bulungi sebo buli lunaku emitwalo ebiri ne basookera kwani inspector Kasaasi akalebule nze sizannya yeri omwami nge yali aliwuli naye gwe mbadde mugenzi amasazi ye mutabani wa Kalebule Lusangobo mutabani wa Kalebule Lusangobo ekijja kuba naye famire yamwe tedi mbameganyi naye oba oli awo gwana abasoose nyamakwe ate ono sobodde naye sanakwata genda okwetegereza negwe leero akanyama nga kabunduka ate ono zubi yenze zubbi bwala bano balugwala kado kifuba kirimu ki wakisuula mu buyinja mulinga omutegeka obubuloka mu kifuba ye zubbi kati namutayiika yatendeka ab'ebigwo baasi kubagezesa saagalagira gezesemu tebiwera kyetaaga munnanga ekintu kino benga nkulaga entambuza nga bweba tugenda maaso ne firimu mwenjagala mukola okunsingako namutayiika yali muyozi wa kigwu jangu kwatoti sabwenti oyisa wano gwona okuba engwala omusajja engeri gyeninze nkutendeka togira nnyo kati omusajja bw'oba on'omugiro osooka n'omunyiga akabengo wano n'omusiba enkalu eyo gye bayita enkalu wedde kati eyo enkalu wenjikusibira oba todda wabirwanako tosobola kudda nga nkusibye enkalu mpozi omukulu ono sisa tulabe owirwanako okulanga omusajja takuleeta okitegedde ate tokwata muno ojja kukola ensobi bakuwangulira eyo oyisa naono nayisa totya yisa omukono namutayiika kakati gwe namutayiika bajja kusika tojja buzi bajja kutiyuula olinaokwe terera kati awo gojja kuba ojja kukola bwewerwanako bulungi sagala mutu efirimu egenda maaso omulugwala ono tuli ku kitundu kyayo ekyokubiri bali mu training abaneetaba mu mpaka z'ebigwo training abaneetaba mu mpaka z'ebigwo namutayiika kutuusa mulimu gumukwasiddwa era nga ssentebe ye mutegesi akyabulamu yasala training efirimu egenda maaso ssentebe ye mutegesi ajja kukola kakati sawa tugenda kudda mu training ye akasente temujja kutuswaza twagala kukyatuwawe we ekikwisa nomanyi nkoyo obunyaga nkoyo obukyafu bwo kakati aji alina gwe wakutteko saga muso gw'omwana ono omukazi mukyafu mbakazi ba aji omwana n'akojowa omwana n'ateeka obubi mu buliri ono pampa asindika wansi w'ekitanda naye haji emyaka kiki otugenda myaka aji naye naawe onvumira bwereere wakabulabo obalagana musanga musowaani nedda haji omukyala kati obulamba nolyoka oyambala ogoyo enkunamyo ezo ayina akyaza wano abagenyi yambala bubi enkunamyo sanyeza engulo yagaana abakyala bambala enkunamyo obebengana ndikola kuzambala bakazi ba aji bonna bakovu buli mukazi wa aji ajja aba alina aba akyalina omubiri n'akagoba kasita omunyiiza nga gatta kubasula mu sitoowa bw'omunyiiza nga gatta kubasula mu sitoowa alina akadeeke oluggi lwe kati asibawo ne kufulu akade kamulabula sawa yakumira ddagala aji mulwadde
naye sirina kuva ku ddagala kubanga omuntu yenna asiika obulamu tassa mukono kati kandimmire ndabe munnange kuba n'abakyala bo nkyabeetaaga kyokka abakazi batabagamba nti alina ekimba ekimukalakata alimu asidi ekitegeeza basidi bamufuna butoole bosi bali ku ddagala kyova olaba muomu ku bakazi ba ajo ono we yayendako ebbali omuvuga gwe yayendako omanyi n'obulwadde buno sibusaana kubani oli bwotyo bwotyo obulwadde bwe babukusiiga wiiki ewedde ng'omubiri gwe muyabayaba osula enjala olya bubi bukwanguya kati aje engeri gyalabirirwa nga kibebbi amira eddagala n'anywerako amazzi g'omugga obulamu kintu kikulu nnyo Yeye naye aje. Mansulira nnyo naye. Ebiseera ebisinga obungi byonna obimala eri mu bakazi. Nze nonsuula eno nonneerabira simanyi lwaki. okimanyi nti saavisi zisina aleesonga naye gendereza efirimu yaffe egenda maaso omukyalo ono atandise okulabika nti akola ki tategeera bulungi kigenda maaso tuse mu mativu nazaalibwa bwoku ku kika n'alaga ekimuleetedde okuba ndi alina abakyala abangi ekika kyebe bamuzaala aliyo omu mu lujja kati buli mwaka kyobulaba bayagalayo omwana ye ennyumba gye yazimba ennene n'ateekamu ebisenge bingi nga buli kisenge kirimu omukazi abakazi batazaala naye ono tannaba naye kuzaala Gamba munange guma tujja kuzaala. mune omwana ajja kujja Kaseera. aji ayagala nnyo omukyala azaala seki zekintu kikulu njagala mwana esente gwe tozanyisa gundi saagala ebyo aji atandise okutaama njagala olabe kaakati n'oluvannyuma tugenda okudda ewa Musa omwanyi butuuse bwogira n'obojja nono ogenda okudda ewa Musa ekintu kino nemanja kati mwanyi azze okulabika njalaba ku maama we twali tuyitaayita nga twa konze ate nga ndi kukyama kubuuza ku mange onzeka azze kulaba ku maama we mwana wo n'amuleetera n'ekyuma gadde maama laba ekyuma kyaleese bannange kyaggonjebwa ate kirungimuko okusinga kuoli ndowooza ziipo tuli munte naye nogolaba ono bamusuna ndingidde okulabika ni afuneyo muwala gwayagala bwe tuli naye baleme kubanga tebatumanyi ekyo kirungi naye mmoze nina endowooza ojja osimbayo ku nnyumba maama alaba omwana ono akuze amuwa amagezi nga maama ninda kuzimba ennyumba era ndi mukuŋŋaanyiriza buseemu yafuna omulimu engeri gye tubadde tugenda amangu era abadde azze nga zekipayopayo awo maama n'amunyiga epeesa maama tujja kudda tukulabe munnange bamulabyeko luwunguko bamulabyeko luwunguko efirimu egenda maaso munnange ogenda okudda ewa mukyala ajo amukyala muto ebbanga lyonna eryotolodde mumala ono talina lubuto tazaala kaakati yakola ng'agamba mukyala mukulu bamuyise wa maama Ate sengaba. aja ayinza okumbuuza nga tamanyi gyendi wano buli omu alipootinga wa munne bwe oyina gy'olaga oyogera gy'olaze era ne wabaawo obwetaavu okunoonya nga tebakulaba oba ojja kunnyonnyola Mulimu gwe mwanyi kuba. kati omwana ono ng'akwata ekkuba asooka agende wa maama we jjukira aji yambanjizza omwana njagala olabe efirimu yaffe egenda maaso katugenda okudda ewa Musa bulamu bulungi yafuna ne zino essimu ez'okukulula oyisaamu olugalo n'egira alina ekyuma kiikyo nkyuse jangu naawe otule wano kawulirize jangu Nadde mwenna kwa fiti. gweoyagala kulaba bulabe vidi Ntenjagala. jangu
obuyimba obw'omukwano bwe buliko obuyimba obw'omukwano. Naawe tulote. Leka gwe mpulirize. Ani tereja sasimuka wampa sewanyiga wakasayikase Baabo lave bali bubi. Lave bali bubi. kugamba dya nyina muganda wange mama yatuzaala abaana aba nze ne muganda wange mama wange oligo walaba yatuzaala abaana aba nze ne muganda wange babiri kati mbadde njagala nkutwaleeyo nkulage ku muganda wange era naffe tumulabeko. Ayagala agende maaso mukyalo ono babe nga bamumanya mu kika. Ayina gye yali yabeeranga ewa John. Ayagala amutwala amulage ewa John. Leka nze ndi mulungi. Bulungi nnyo. Tugenda maaso. Tereja. Essanyu eriri wano, lava eri wano. Kyokka naawe leka. Bannayo nsikudde ombobomye ye omuzannyo. Aha. Lava empya enyuma. Kaakano nno maama. Bose. Abaali mu ssabo lye yeebase. Maama nno osanyuse naye si birungi. Ensonga maama zayonoonese. Kati maama abaali mu ssabo yeebase. Sirina kyakumugamba. Kati ng'amugamba maama ebintu tebyataama. Naye tofaayo. Otuukidde wano. Ebintu byataama omusajja abanja mwana. Omwana ataliiwo. Abundeetera. Gwe anaawuuza akantu kano kamoja. Kati ng'amugamba nti bino byonna gwe wabireeta sande bikoze. Biyitirizamu. Kati omwana ono olubuto lwe yafuna ku Moses. Zaala. Bwe lulema okuvaamu yalusibira ku mugongo. Embuto bazisibira ku mugongo ne lugaana okulabika ni lukula. Iyo olumbe lw'omwana ono sirina kyendi. Kati okubala yamusibira olubuto ku mugongo. Okuva ajiri wabadde ng'akiika wonna akukiika kubaddewo naye ng'omuwala ono we wayi nga tavaamu wadde omwaso olubuto lwagaanirayo. Bw'obindeetera. Kakati abajja akebere mu bajjajja. Omwana ono bakoze batya naye nga jjukira ne ku bakazi ba Aji kulika yajjako wano lunaku lumu nga kirabika Aji okuzaala kwe kwa mpola era ng'omukyalo oli agala abe ng'afuna pulaani ey'okuzaala omwana yenna anaabaako engeri gy'alabika okuba ni amukuumira mu maka kubanga azadde yabeera mu maka ago. Njagala mundage ekisibye omuzukulu okuzaala. Omuzukulu obufumbo bugenda kukyangalana. Mwe mwampa ezzadde lino nammwe mbeegayiridde mukole ku ky'okuzaala kwe. Ensonga yonna esibye bakama bange njagala mugyendage. Bw'abeera nga Moses yabirimu njagala bakama bange mumubonereze n'okumusiba mumusibe mumugongobaze naye aleme kufuna ku mwana wadde Moses. Agenda maaso atandise okulimira Moses bw'abanga yavuddeko emirembe egiwedde ku mwana we ayagala Moses naye aboneebone. Efirimu egenda mu maaso. Abendo Kaakano tuba tuli awo. baba Tusanyusa obbalawo. naffe Mukulu Taze yayiga n'okwambala engatto. Yayiga okwambala engatto azikola ku muganda we. Obulamu bulungi. Lutuule ennyumba bamuwola mpole olwawo ennyo okusanga ennyumba enjazike naye yagiremeramu. Munnange tusanyukidde ddala okulaba tusanyusa okulaba. Kyava atandika okulabika ndi abalamusa. weyagala Atunulanga ab'ekibuga kati. Omanyi omuntu bw'akyusa obulamu eyali tafukaamirirwa afukaamirirwa. Azze ssebo n'ekyana ky'omuzungu alina ekyana kyaleese ekyana kiwala. Mugamba gye tuli obwafu obumanyi. Yalemera mu mulimu waliwo omuntu watuuka obwongo ne bwerookinga. Ye ng'akimanyi obupakasi mulimu. Ne wabaawo omuntu alaba obupakasi nga kkomera era buli kaseera anoonya waalitolokeramu. N'alaga olaba nkolera katwe nafunayo ekyana kiikyo. Tusanyusa okulaba munnange. Tusanyusa nnyo ekyalo kino yakivaako mbirimbiri gaya baasi. Tuli mu nteekateeka koze ekola ki?
twagala kwanjula naye kenyini tabimanyi kyobalaba okufumbirwa omuyayo obanga agudde mu nnyanga. Ono ye mukwano gwange era mukwano gwange ono tukola naye. Mukwano gwange yakola omulimu gw'amaanyi okuba ninfuna omulimu era mukwano gwange yakola nga bwasobola okuba nigolaba nakyuka. Oyo musajja wa buvunanyizibwa nnyo mu bulamu bwange. Akoze omulimu gwa ttendo nnyo. Kati bazze bapapa naye engeri gye bazzeemu ne beerabira okuba ne babaako ebintu bye babanga bayisobola okuleeta naye bakimanyi nti eno waliwo edduuka oba amaduuka basobola okuleka ne babigula okumpi. Kati agamba muganda we basooke bagende babeeko bye bagula kuba bazze wa muganda we wano tebayinza kuba nti tebalina kye baleese. Kati omukyala ng'amuleka ng'akwata kubo ne mukwano gwe bagende babeeko kye bagula bakireetere baaba kuba tebaaguze nga bajja. Baaba ng'asanyuka wano wootuuse waka wootuuse munange tusanyuse nnyo kulaba ozze mu kika. Kaakati oluvannyuma tugenda mu maaso. Waliwo afubutuka erudda. Waliwo eyamuyita maama Ziipo. Alina ekimusumbuwa. Sikyalina mirembe mbonaabona bubonyi. Emirembe gimweddeko wulira. Noonyeza eddagala y'essumulula omwana wange azaale. Biganye. Omwana ye yamwesibira n'amusibira omulubuto ku mugongo. Kati omwana gy'ali afazaali agala abe ng'asumulula olubuto luli naye nalwo luganya okusumulukuka. Ovanga ku musibe gwe basiba n'agaanira mu kaduukulu. Omwana ajja kuwona. Kati ono yamugamba nti saba Katonda amutaase. Ddamu. Nkwentoddanga ne weesiriwaza ebyo mweyogeza. Nirawa n'ekkanisa ne bapasita. Ebyo ebya pasita byammwe tebikola. Bwe mutwe mwesiriwaza simanyi mugenzi wa pasita. Pasita ekatu ali abatu. Nanti pasita ye mutume omutuukirivu. Ani yamutuma? Taliyo. Toddamu kuyogera by'abakubunankani batume ebyo tebikola. Dogo. Lino dogo. N'agamba omwana wange baamuloga bulozi okuba ntazaala. Obufumbo bwali. Ye talina kyamanyi. Kiyinza kulabika nti kigenda maaso n'okutaasa omwana we nga si jjembe. Galogadde. Batuloza Moza atuloza muganda era yakakasa bulungi byonna ebigenda maaso waliwo atabaagaliza. Ayinza okuba Moses we gye yadduka yamuloga. Katoddamu kumbula be bapasita. Omuliro guzikizibwa na muliro. N'agamba ni onoba tonnava mayembe ogenda kubonaabona nnyo. Omwana muyina kumusabira Mukama Katonda n'amusumulula. Ye yamusiba. Bw'aba Mukama Katonda yanaamusumulula lwaki teyagaana okumusiba oluberebere atifasite. Wambira ddala. Oyo omwana nze muzaala. Ono ekumanya amayembe gaamutuula mu mutwe. Ne bwe luba lumbe lukya ye aba amanyi nti muntu bamuloze bulozi. Kyova olaba n'omu ku bapangisa be yamugobe waka ng'agamba ni mayembe gamutta naye ng'oli alina lumbe lwe lwali lumuluma asidi yamwokya. Njagala olabe kyava ayitawo. Abantu abamu bagwamu asidi n'abayiikamu mu kifo ky'okumira eddagala ne bawoza mayembe gabaluma ne bafa ne babaziika. Katudda kuba naffe abazze oggula mu katawuni wano ebintu nga wali akajjawo nganda akigomanye byako kakano tuba tuli awo obabuze soko obuze ku kyalo yaba jebale banonyawa kabucha kali kabera wali banonya kabucha kali kumbe waliwo anoonya ennyanya Zipo. Twagala ya mbisi twagala ngeni mwagala nnyama yaki yampunu kwendya ogenda okwetegereza okulaba bannange kati nga tagwa ku Zipo bannange jukira Zipo bamuga Zipo yafumbirwa era yamuddukako buddusi yambe ekyakuba biwanvu kani nga mugano odduka kwendi munange si bwe kyali simayina bwe ntandika akwata biri ebintu bya mama yayina amayembe waliwo amayembe gayina amayembe ga chopa ga kazuguzugu ayina amayembe ga aeroplane kati gamubeba omusajja ne bantwala eyo ne banfumbiza ogusajja simanyi nakumanya bannange naye mwana gwe nali nkyakwagala twamusiba nkugambye maama ye yalusi olubuto balusibira ku mugongo naye mwana gwe nondyoka nkwagala nenziruka naawe nomala nonzirukako nze nali nkwa munaye sadduka okiraba munange nze nkugambye naye wuwo navaayo sitegedde bamuyisa mu eya nabwakya
Maama alina amayembe ga aeroplane, alina buli kika kya jjembe, alina li motorcycle aeroplane, li wheelbarrow, alina li taxi ne li basi nga jjembe. Kisinzira ku buzito kigwe linonye. Bwotyo kimanyi ebisobola beera kuba omusajja sigwagala nzira mbadde enteeso gyonzijeyo. Efirimu egenda maaso. Fenna. Ogusajja nze sigwagala. Laba omuwala bw'ayagala Moses amugye mu bufumbo kuba amulabye n'okunyirira anyirira. Moses alabika alina essente. Kati okumanya omuwala ono buzibu bw'amanyi obuli wano, era Moses yagamba sisobola, nina n'omukazi gwe njagala. Kati ate omuwala laba bwe yeegayirira ennyo Moses abawase, kubanga Neeri gye yafumbira omusajja alina abakazi nga 8. Kati Moses ne bwamuwasa nga bo bali bakazi 2 afazaali kibokke. Moses afazaali mbeere namba 2 bambi. Jukira omusajja gye bamufumbiza, omusajja alina asidi amumansa buli wamu. Ate yamira eddagala okuweweeza ku asidi. Kati Moses baba taliko mandwa yewaabwe mutaasa. Laba omuwala ono kunyirira gyanyirira, ate abantu abayiwe mu asidi banyirira. Omugwako nga tomanyi nti ajja kubabula wama tugende. Naye gwana gwa twalere. Tomanyera byaggwa nakwagala njiwayo kati nvaako. Sebo ne munjogerera nga bwendi omubi w'amatubanda. Moses ndeka. Omukazi ono ayagala Moses. Ndeka tomalako mirembe. Moses naye mutima twale eri. Tosindika muntu muveeko. Nego wacha. Moses ncha kwagala Moses. Zipo. Zenawe. Jimeunyaka. Ate Zipa ayagala Moses. Efirimu yaffe egenda maaso. Tamenyi kyakola. Twagala kumenya ludda wajja bigwera. Nagambye tulabe ekitundu ekyokubiri ekya firimu eno. Natenga bijo kuva mu Emmy's production. Zipo. Kati aje aliye naayita Zipo. Wanji mwami. Mayete kompisiza. Owai. Kati tukimanyi wano maze obangaji. Atandise okuyomba. Akatene. Kukuli okujuza. Naye nga yagamba omukwano gwalina ogw'omuwala ono agenda mwagala. Kale essaawa eno awulira amutamiddwa. Omukazi atazaala bamubi. Okutuuti. Omukazi atazaala wano oba tolina mulamwa. Yamugaba tasobola kuzaala kwate kuba ove wano. Yamugaba tasobola kuzaala tambula ove wano. Efirimu yaffe egenda maaso. Yakwata engoye mukazi watu ave wano. Yamugaba oli manya bye bazaala olidda. Omwana omuto. Kati gwe omwana oli muti okuzaala. Kumbe nnyinawe ye yamulookinga. Maama we yamulookinga kennyini. Zizeyo zino zimala. Kaakano otudde wa maama. Kumpe nkozino. Olukumi oluyita sente. Nga lwaki sinjisi 10. Bwe ziba sente lwaki tokwata olulwo n'ogenda no. Ali mu bizinesi maama. Zikukambuzi. Zibu kyo bwabuto. Namutayiika azeggula ku nku. Jakwogerera ddala. Ono yatunda enku maama Zipo. Muntabisisa ekyalo kino. Lwaki mumalako emirembe? Kati ennaku zino ayomba okkamala. Namutayiika yeebuuza omukyalo n'ekimu ekyanza kye. Mudoze. Ekyalo kyonna kireka kiraga kyamuvaako. Ekintu kimu. Kubanga omuntu obeera mutuuze mulungi ku kyalo. Nga amateeka g'ekyalo gagoberera nga n'okuyamba oyamba. Nga naawe obaako engeri gy'olabika okuba n'odduukirira ali mu bwetaavu. Otwalibwa okuba n'oli nsonga nkulu. Awo gwogenda okulyokya. Gw'otegedde otya tya? Kati yamugamba nti weegendereze toddamu kugamba bantu nti balogo. Gwalina essabo wano bajja nakulyokera bwereere. Kimanye ekyalo kino n'agamba ekiseeza temukyanjagala. Ko ye nti ku kyalo kuno bakumanyi gw'olina essabo. Oyagala kunjokera ssabo. N'agamba kati kwata enkuzi ove wano. Zo nzikwata ŋŋenda. Namutayiika abadde anoonya enkuzi akwokya mbuzi kuba baamugambye ajja kufunayo embuzi oluvannyuma lw'okumeggana kuli. Njagala olabe kakati nga kitwala ebbanga lya myezi 5 emirala. Tuli basanyufu. Toyinza kumanya ebbanga ligenda okwetolola myezi 5 eryo.
ono yakwate ku baba nga ajja okulaba ku maama we. Katonda akkirize. Moze Wanjima. kyankukutira eki okwekwasa Katonda. Mwana wange Wulira maama. alikuuma muno. Ya. Ali lubuto. Moze kwegamba yali musajja wa sabbaawa nnyo. Nenda kuziba. Aye tayinza kusuubiza loketi n'akuwaamu woofeya. Onooba mponyeza ekintu kye. Nenda kuziba. Tayinza kusuubiza loketi n'akuwaamu wooheedi. Maama. Tuyina obudde. Amina maama. Nga basiibula babadde bamaze okulaba ku maama. Nja tugende munange ow'omukwano. Kale talinki. Kiki? Kaakano oluvannyuma. Omanyi nze kyemmanyi ku asidi ne bw'omumirira eddagala otya. Atuuka neyekyanga n'ayitirira obungi. Kati aji ebigambo tebikyasoboka. Eddagala yalimiranga bubi. Kiki tukutwale mu ddwaliro? Eddagala eryali ery'okumakya yalimira mu ttuntu. Kati sisitimu Jangu bannaye ajagala. Ajo obadde otya? Asidi anjokya. Embwa eboggola. Ffe nga tetuwulira mbwa eboggola. Kumba agiwulira matumu ye munda. Muntwale olabe ennaku z'omubbizi baana. Olugerero lw'Abaganda era nga lwekuusa ku bobbi. Wabula ennaku z'omubbizi baana makulu mangi agalulimu. Awulira akunkumuka gwawo. Aji amekunkumuka aya basi. Haji. Haji bono kugendako na Haji. Ekya aji kyo kiri bubi. Efirimu egenda maaso. Mama. Manusula. Genda wadana ko lwakufumba genda wakiranje musikire yo kuki. Efirimu egenda maaso. Kyolieko. Efirimu egenda maaso. Unaleko kaki alikoteredde mukko ya? Ndi mukwere kumazaala abiko. Aje mukwano. Sweet. Wanje. Asidi. Oleeta amalala ku asidi. Asidi tomuleeta ku malala. Ajati mai. Naye Katonda yatonda abakazi bano nga baba bagumu nnyo. Omusajja ayinza okutabala n'aleeta asidi n'amuyiwa mu mukyala. Naye omukazi ayinza okuwangala n'asidi ng'eyamuleeta avuddewo. Tugenda maaso n'ekifaananyi. Efirimu twagala tumenye wa gye biggweera. Ogenda omukwatako amatama. Amatama galebedde. Kaakano ogenda okudda eno. Embuto efuuse embuto. Linnya ku mbuto, kwata ku mbuto. Embuto yina embuto. Embuto efuuse embuto. Embuto yina embuto. Ekiri ku kisaawe ky'eggombolola. Leero nnaku luli lwe baali bayogera olw'empaka. Emizannyo gire gyali kitegekeddwa ekigwo. Kyokka yateekamu amaanyi ekigwo kino kitegekebwe. Twakomye okulaba ng'asinda ng'alinga alimu kaamuje mu matama. Nnyo tweyanzeeke tukubireko abazinyi baffe nga leesa amaanyi. Efirimu egenda maaso. Abakulu abatuuze be ku kyalo kino ka tukkirize nti tumaze okutuuka akaseera kaffe mulindwa kituba tumaze okulindirira kulw'empaka ezigenda mu maaso okuva ku mutala Bubondo ne ku mutala ogw'Ebusi. Abe ku mutala Busi bamaze okuntegeeza nti chairperson waabwe ajja ne Mama Zipi. Bajja mukama Sebo omukulu. Chairman gwe balinda. Tebeka chairperson. Chairman Mazipu ba mu katebe k'omukulu.
sente bajja kyeyapasoni wa mwali luddawa sebo kyeyamaani atusindise n'amuddirira n'atusindika tujje bo bali mu kkubo bajja kati olwokuba nti akadde kaffe katwala kirinnya mutika nga nina bugisi mufungisi nga n'abagenyi baffe bwe bajja katugende ku mukolo ogw'ekigendererwa ogwatuleese wano ogw'okuzza ekigo kiri ekyabajjajjaffe ekyasookera ddala kyetuyita ekigo ekiganda okuva ku mutala ogw'ebubondo n'okuva ku mutala ogw'ebusi efirimu yino n'omumeganyi waffe okuva ku mutala ogw'ebusi efirimu yino oleka obwanga sebo nawe oyimirire sayidi awo tugenda kuba twolekeza obwanga sayidi ne sayidi zombi era tugenda kubala 3 zokka ebifuba bya bugume omulundi gumu 2 3 laba ekigwo bubondo ne busi bubondo ayagala nnyo akabondobondo owebubondo bw'atakumegga afazali ekugwira mu kaseera kano twagala okwaniriza omumeganyi waffe owebubondo owokubiri abenga alabikako nate n'omumeganyi waffe owokubiri owebusi abenga alabikako nate mu ddiiro ebifuba bya bugume alo emirundi 3 gyokka ebifuba biba bugume 2 3 basi basabane banyabo omumeganyi waffe okuva ku sayidi ey'ebusi awangudde ekigo abebusi si bangu afazali okutta omuntu efirimu egenda maaso kino nno kyekitundu ekyokubiri kyetulaba ekya firimu eno abebusi si bangu abebusi tebawena mukaseera basabo ne banyabo twagala okwaniriza abameganyi baffe ab'omulundi ogwokusatu okuva ku buuyi obw'ebubondo kati owebubondo omulala ne baleeta owebubondo omumeganyi waffe namba 3 okuva ku buuyi waffe obw'ebusi ne baleeta owebusi kasaasi inspector atunula ng'omuyoole oredde kati owebubondo basembayo tugenda kubabalira alina history yagobako n'enjobe omulaba tunula ng'akabondo laba olutalo busi bubondo buubo busi bamusi busi laba olutalo laba ekigwo addangayo si wenna amanyiira owebubondo bamubondola kasajja katono kanyomera mitala wa mugga munzije wamenye enkizi munzije wanjusizza enkizi mama basabo ne banyawo tukakkaneeko tumaze okusuula omutala oguwangudde ku mitala gyombiriri omutala gwaffe ogw'ebusi guwangudde ekigo kino egenda maaso tweyanzisa nnyo tweyanzeeke
naye twebazizza buli sekinoomu yataddemu amaanyi ge n'obudde bwe okujja mu kigo kyaffe kino ekiganda ekinyuvu ddala. Abawanguzi baffe abeebuusi ka tubawe engalo ez'amaanyi. Abeebuusi kyalabika nti be bawangudde era kaali kayisa nnyo. Kaali kayisa nnyo abeebuusi. Koze si bulungi okuba nti chairperson waffe abadde tannaba kutuuka wetumalidde ensonga zino n'olw'ensonga z'ebirabo byaffe byonna. Sebo munansonyiwa eddoboozi olw'essanyu eringi gizeegizeemu naye abantu bano ababiri we nabadde nzija wano nayogeddeko nabo maama ziipu tasobodde kuba naye ababadde bakoze ekyokutegeka nga tebazze. Abantu babadde balinze okwasibwa ente zaabwe naye kyeyamaani yaleeta omukolo guno okugenda mu maaso ne maama zipo tebalabikiddwako wano. Gentwala ente yaffe naye ente yo gyeri balina oginuna ne bajja boolekere. Omukolo gwaffe guno omulungi ennyo tugukomye sayidi wano mwebale nnyo nnyini ddala. Twagala kumanya luddawa gye bigwera. Ente bagifuna enduulu n'ebizira oba ente tefunike n'embuzi zo ziri luddawa. Kuba nenne mutayike yatendeka abalwanyi bano abamezi tetumanyi kyaliko kikakasibwa kyabanja. Firimu yaffe egenda mu maaso kaakati oluvannyuma muwala ono aba papa waddawa nze nga navaayo kyogamba wano obayo bannange nze mbe omuwala kyogamba ensonga zaffe kyayinza okuba nga zigenda mu maaso zikyasobola. omuwala ono bwe kimala okukakasibwa nti tajja kusobola bewa aji jjukira yali yamugoba. Kati waliwo ate amuli obubi amupepe yakanyankole naye nga jjukira omwala ono omutima gwe gwali gwewa Moses naye Moses n'amugoba. Kati kanyankole ali n'afujjirira ssente omwala gwaliko tamanyi nti alimu asidi waani wa aji. Tunuulira kyova olaba abawala gye bakoma okunyirira golowooza kirioke kumbe kiri n'akamu. Abagenze ku mukolo ogw'okuyoola ebigo bavayo bayomba. Akasajja akasitulabika okuba kasula n'enjala kakuyoola katya gwatunulanga kkose. Bajja bayomba gw'otuleetedde ebyo. Kati abandi badde bagaba n'ente bagayisimanye abuuka n'ambaata. Kintu si kirungi. Ensaide yawangudde yiino. Inspector Kasaaso oba amaanyi yagajjeewa. Alabika ekigo yakimiridde pirupulaani. byombyagala kakati njagala kumanya maama ziipo n'ente y'amaanyi mbonga tebalabise wali nali manyi balina okuba eyamezze ng'akimanya olumegga lulina okuba nga baluwangula atunudde ku nte atandise okutwagga amaaso. Ebyo temutya kyeyamaani nze nagiraba ente nga nzikufu bulungi era nga nsavwa. Gwe ente weeri tugende nga bagenda bafuna ente. Ente yene ente ng'eringa eya kungufu. Ente ng'eringa eya kungufu. Ente ng'eringa eya kungufu. Ente tugirabye. Efirimu egenda mu maaso naye yagaba ente ali ku ki olumbe lumuleega. Asidi bw'abanga yakuyiikamu era atuuka ekiseera n'ataama. Asidi atuuka ekiseera n'ataama. Efirimu egenda mu maaso atandise okusosonka okuhonkoka. Ogenda okwetegereza amazeemu omusubi. Efirimu egenda mu maaso n'aleeta otuzzi agenda okujjajja ayita aji baby sukoonye ku mazzi. Bano bonna bakazi ba ajjukira balina nga abasajja ebweru kubanga aji ekituufu kireka yitazaala nga baagala bamuzaali ate aji yabanjanga nnyo abaana kati abakazi basalanga abaana bajja bweru. Kati ogenda okukwata aji ku ntunnunsi
ngentono sitemuli yakubirawo omulanga aji emirimu gyalabika ali agimaze omukyala yalajana wano nno tugenda okutandikira ekitundu ekyokusatu nagegenda mu perfect videography wali eri ku Yamaha Center kiri amadala mu paaka enkadde woba olina okusobola firimu eno kopi tokubamu